Ginger Cordeyo. This is for the women hustlers in Iganga and the boss ladies in Kamuli. It is for the shakers in Luka and the makers in Mayuge. This is for all women in business in Bosoga and surrounding areas. The PSFU Women's Day Katale is back under the theme Bridging Economic Divides for Women's Prosperity. It is happening at Damwater's Rugby Grounds in Ginger from the 15th to the 17th of March. Come network with fellow women entrepreneurs, meet potential customers, market your business, enhance your skills, get inspired, and take your business to the next level. Get open at 9 a.m. and entrance is free. For more information, call 0702-369-372. PSFU Women's Day Katale is proudly brought to you by the Private Sector Foundation Uganda in partnership with the MasterCard Foundation. Komuwana era kaluma abakazi. Dayira ngampana haji. Memuwana abamwe. Sophi kiwadde nnyo omuliro. Nadda. Ngeri gyogambo Muwana abamwe. Yes, nze mpana wange. Namukyala ina wanowe. Naye abakyala laba bamuti bawana baabwe because bambi babanyiiza kirabika. Kati omwami bakunyiiza tomuwana. Kirabika bonze aje ne banyina ajanyiza ati. Ajja kimanyi njagala nnyo wano. Oyagala se. Oh my goodness, achimanyi. Kati bonyiga mboti ng'akwocha. Bibi onyize. Nganti Allah achimanyi. Era zintereza. Sente zikuzze. Bulungi nnyo Kasuku. Chovala atukole. Nange nzikola nzinoonya. Ala Sophi. Mpedde munyamaanyi. Njagala nnyo sente. That's why I work so hard. I say. Nenga all tukole abakyala. Abayi bafune kwe bongereza. Njetaagisa naye maama. Olina gamba funa zaawe. Joyogedde nzobedda nooza kale gwe Sophi ya sente tobiriiko. Weeyagalira haajiwo. Kasuku. Mbiriko. Aye. Sente ozaagala. Bulungi Kasuku. Anyway. Okola kali nti kankabire mu benzi. Era bwe biba. Kasuku. Okabira mu benzi. Bano okabira mu ki? Kubigere. Kale kubigere. Nenga anyway, buli muntu wali nga kikuwa emirembe kyoba okola mu mukwano. Bwowiranga omutima gwo guli content ediye alumwa naye akastanze ni gwe nyina mugagga mpa sente oye fine. Leo inagamba sika sente neze customer nga nyine emirembe gyange nakyo fine. Wowulira emirembe woyina okubeera. Umwana muwala Sophi Love ajaguza myaka 10 mu media nga akulete the love night ku Theatre Laboratory nga munana March ku Women's Day. Bafumbo bamanyiddwa ate bakola omulamwa gw'ekiro ekyo love fame and money omukwano obwa selebu n'ensimbi shilingi emitwalo 3 gye emitwalo 5 Wolina Supodi, King Saha, B2C, Spice Diana, Sasha Brighton, Carol Nantongo, Mary Bata, Hanson Baliruno, Rachel Namiro, Flona, Amelia Nambala, Nabala, Fogo! Tugera kusense bulendongo, munkola siya Bonita! Najana bi Forbes moto, bieru, bitukula, biaka, bivuge moto kaziriembi, yako wagasaja, abajala basaja mbasibe kubikondoro, mubawalule, baka ku Theatre Laboratory, chituzao, biwagidwa Senyuka TV, Uganda Kombucha, Rose Farm, Fast Cafe Presto, Beauty Life, Hema Water, Social Property Agencies, Viva Organic, Skyping Tours and Travel, need Good Color Solutions. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero omukyala gwendi naye tamanyi kuleekaana oba mumbejja. Oli mumbejja Sophi? Simanyi teeka ndowooza oba
Daddy takiŋambangako. Daddy kidadi wo? Mande manyi baawo manyi mwayiga emize gy'okuyita abasajja. Haji mwita Haji kuba eddiini yange like ekitiibwa ekisingayo omuntu wagenda emakufuka Haji kati so nayagalamu ekitiibwa ekisingayo. Yagenda emeka? Mu ddiini yange nti Haji. Yagenda emeka? Ante yagenda. Nenga namwe ekitiibwa kya Haji. Nenga kituukirize anja tukikole babiri nanga ntwale nfukaja. Sophi olabika okuba olina laavu. Yina Kasuku ku muntu gwenjagala kozi njagala ebyaddala ebituufu. Ebikaabya nti womenya omutima nkaaba bukaabi. So njagala nnyo Haji wange. Wakyaliyo abakazi nga yakumenya omutima okaaba? Eddako nakaaba nnyo naye kati sikyakaaba nnyo nga biri. Leero okaaba. Bakumenya omutima yazego. Nga ate nkyali muto. Because wobeera omuto n'ozaala n'omwana bakumenya nnyo omutima. Bakumenya nnyo omutima. So kozi wosalirawo n'ogamba nti kanzaale kanyize ku taata wange nyize ku mama wange n'ozaala. Bakuba nazaalira ku campus so kye baali basuubira. Bali amanyi omwana akamala okuzaala then akole ki? Alyoka atulaga omusajja so nemenyekamuko omutima nti tebyatambula still bulungi naye nemala Haji n'agattawo. Nti wabaawo ekibi ekiba kizze nti okirala kibi at a particular moment naye mune Allah n'abaako engeri gyakusangulamu amaziga. Okitegeera kati am with Haji. Abule no interview. Twakatandika naye mama. So webituwe bibeera bamumenye omutima Kasuku. Haji nkubuza Haji gwe wali ogenze gwe nakusanga ku kisaawe. Gwe wali ogenze okukima. Wewe nyina ataani Haji. Banaye nakola ba Sophi oba wanda bakoolo. Nakulengera. Nengamba. Nakulengera. Ngeri gy'oli moseti. Nametegekedde. Nengambe engoma zigenda vuga olunaku lwaleero. Mulangira kabaka byonna gyendi. Byonna ebitiibwa mbimuwa Kasuku. Ataani abalina omusinga. Tewali. Tewayinza musinga yaba kabaka wange yaba Haji wange yaba omukwano yaba asinga mu byonna. Sophi soko buze ku bantu abatulana n'abatuwuliriza. Ati wadde ontabudde bali wanyumya ku Haji ntabuka bananga abatulaba Kasuku live banage n'essimu okubasinkana banze amanya amatuufu nze ko Businge Sophia nga brand name eri nkozesa Sophi Love Chala Haji the love expert nga nkola the next media nkola kusanyuka TV ndi show host. Show bagiyita batya? Ekyo ninako shows bbiri esooka bagiyita ensi y'omukwano show ekwatagana ku nsonga z'amaka ne relationship then nembeerako ne show endala eyitibwa weetege bagwe eyo no ya connecting abantu like ononya someone ali real in life oyagabye goli mu relationship yo muntu gitegeera bulungi ojja ne weetega ntukulaga ensi nofuna omubeezi etambula etya eyoyo nongi etambula kuza abamu batuzaddemu n'abaana waliwo abantu abajjawo nga banoonya laavu ne bafuna ne bazaala n'abaana ddala yes nange nzijukira waliwo kapo bajja nga baagala nnyo Kasuku nga tukyakola ku sipaako okwo kati gayi najja nangamba Kasuku njagala omukyala mu proposingirire ku seeti ne muwa omukisa ogwo mutwezimbe ku maca kati bazaala omwana mulenzi bamuyita Kasuku. Okitegedde nange busofi buli eyo nsanyusa okulaba bulijjo gwonkyaza kati kolono nze nkukyazizza nga kati neero tugenda kwogera laavu kyonna kyombuza ndi Kasuku live. Okay, Sophi Love has a show on Women's Day. I think it's the first of a kind. Exactly. Naye Sophi tetugenda myaka nga 8 nga tweraba. Jejo mwenda. Bala mwenda. Yes. Waliwo omuntu olumu eyangamba naye Kasuku olina abantu b'okyaza nga wamumanya dda naye nga mu bwongo bwaffe tetukisuubira nti osobola n'okuba nga omumanyi. Kati abantu bakisobola okuga nti Sophi ne Kasuku nga beemanyi batya. Like we are into different but by the way it's also important. Omanyi nti Sophi you're very very soft. Nze emirundi gye nkola simanyi nti oba osobola onyiigira omuntu tosobola ovuma omuntu oba osobola oyomba. Era sibisobola Kasuku. Nze omuntu ne wanyiza by the way muviirawo bizima ne ngamba kino kankiwetaama era oba oli angagamba Sophi ndabika nze yali omukyama ate nga ndoza ne benyiiza batono I think batono era wabaye nga nali nkunyiziza oba nga simanyi I'm just sorry. Yes mba simanyi nti nkunyiizizza bwe kiri mukwano. So you first wasokera ku nansoko kulaba nga oli ku Delta. Nasokera ku Bukedde.
akolako ku bukedde so gye bayitanga wujjala ey'ekiro ne frank best. By the way, bukedde ye TV yasooka okunzikiririzaamu okumpa opportunity okukola nabo ate nga nali sirabika bulungi nnyo so nabeetalirako nnyo ndoza buli media house nagisaba ng'omulimu olw'ensonga nayagala nnyo okukola ku TV so ne bukedde nempa opportunity mu kusookera ddala naye nga tukola kiro. Yes. Kali nova onogenda ku Delta. Ngenda ku Delta. Mwabali mu Exodus yava ku bukedde. Yes. Gundi be yabba y'omusajja Ntake gwe kwaliko Katongole kwaliko ono omuwala Sharita school girl Diana twali banjinjiko naye sikiwa nti baatubba bababbayo ate simanyi kuba kubba naye nze ekyasinga bicycle okuntwala nti nakyo twali tugikola abantu basatu seri baali bampa show yange ng'omuntu so of course the opportunity yali nnene nnyo ku nze okukola nzika my own show like nisikomooko erinnya nga lyange so nenkola pillow talk so kati eyo gundi ndoza yakusambira akaji yes pillow talk awo erinnya Sophi Love wetandikira otambula buli wamu then nagenda okuddamu olaba ng'oli ku baba baba naye yakugulayo obuguzi eno kuddeha mukama yanyamba nayitibwa nenfunira chance ekolako ne Baba TV ng'ebizibu bya Delta bisusse byali bizibu balina sizoni awe bataasasulira abaana awo naye okimanyi nti nno era twali free ng'era oyisaawo kyoyisizaawo nobaako engeri gye weegattamu and then that was nice of them bambi nga talina nga nooba nekyokosa kirinaako obuzibu ekyo ekyali ekirungi ng'abaana babaleka ne babeera flexible nga nooba olese cash nti wa TV ojjako ezizo zini zigenda ku TV sajjagamba nti nafunayo nnyo obuzibu mu by'essente nga ntya Allah so saagala muwayiriza yalwangawo kairo tuwa naye ng'ogattawo ekitali walala Kasuku ekirala kiri open very open sente yaabwe so wali twali free very free then you migrated to Baba of course nga jagala kisinga Baba tewalwayo Baba nno era nakolayo emyaka ebiri Baba emyaka 2 gyawera era nayo tusaali bubi naye ng'okola byalaavu eyo twale mu kukwatagana sho yabeerangayo oba Sande kiro yateranga saawa 5 paka neŋŋamba saa 5 eyo be masiri mu ndongomba n'omukyala ng'ali mu kumpaana bebi kuku daddi w'abaana namungi w'omuntu okitegeera obudde wali buwanvu ate nga eri live ate teyate recorded inako ne recorded Kasuku simanyi lwaki twali mu kukwatagana budde bwe bwannemesa kati ate wano okudda eri saamanyaawo okudda ku next media era muna era mu bebatwala nange nze omu kwabo bakugulayo obuguzi eri yes nebaza Allah neŋŋamba alhamdulillah ti mu kusooka kyantawaanya nnyo naye bwe nafuna chance neŋŋamba I have to do my best okulaba nga at least tisiddamu kusaba nnyo mirimu ku TV ndala era Allah n'akinkolera nekituukirira nti nfubye okulaba ng'akola ekisinga ekisobola okusikiriza abantu nga nti omwalo yalayika akola bulungi tukyakola kyandibanga kirungi so naye Allah n'annyamba nempitiramu awo bwenti naye zino show zozookola zino eza Love stories ki z'osinza owulira abantu ze boogerako abasajja n'abakazi ebisinza obbasumbuwa ndoza ebisinga okusumbwa abantu mu mukwano ssente Kasuku ssente eno yatabukamuko nti abamu ogera n'otandika n'omuntu wo bwe byegendeyo maaso afunye kasente n'akulekawo n'akwekyangirako abalala ate ssente we zijja n'agenda nga kugasegaseka abalala ne babeerabira so I think it is money tukulembeza nnyo ssente mu buli kintu so abakazi basinga gamba nti omusajja bw'afuna ssente n'amugattako n'amwerabira so ate nga ekirala nti era nenkiraba nga abantu abasinga basinza okubeera nga bagattako bo basigalayo eri nti already omwami afunye ku ssente n'osigalayo mu eri embeera ey'ekyavu n'oteefaako kutambula kubawo nyaawo nyamba oyogere nyamba onyonyola abakyala nti abakyala abasinga bamwe afe tugenda tutandika nabo bambi nga bali awo bwe bato ssente tewali yegatta bwegasi laba ate ye watambula n'omulembe ba ne ssente zazaafuna ennyambala n'ekyuka wasayira enviri ne wakyuka empunya n'ekyuka gwe n'osigalirayo ddala eri emabega nti we wamulabiranga osigala ng'omulengeza omumanyiira okyabira mu mbeera eri ey'obwavu so ate eriro omulala gyayitira amuwa ekitiibwa olwokuba yamulasanze akola ki redi alina ssente so kiri kimu tutambule ne ssente z'abasajja baffe engeri gye bakoze ekyo gye bazifunye abalala bamwe agala n'afuna ssente
n'okuyiga obuyinza okuvuga emmotoka ne kukulema lwaki taafune someone gundi bwebwere eyo ng'asobola n'okuvuga emmotoka musanze amanyi n'amu emmotoka n'avula oba n'amugulira emmotoka so abakyala tutambule n'omulembe tutambule ne babba baffe engeri gye batambula mbulaba asimudde fitting fena gwena okulaba nti kakutuuka n'oba oli muddugavu nga teweerusiza longoosa skin at least ebeere ng'eglowing nga beebuze ku bakyala banno so twerekanye emabega eyo Kasuku waliwo yatogaye mbo bakwate mu kizigo omuddugavu n'okwata mu kizigo ate Kasuku nakyo si kibi kisinziira okikuttemu otya eriyawo kikwata mbambi ye n'afuuka wa bipaapi abamu ne bafuna buno bunnaku naye osobola okwebuuza ku muntu bw'oba okyagala yakikola atya si kubi kuba kikozeseza bamu balabika bulungi abatalabika bulungi bana bambi abatabitegeera naye mwebuuze naye nga osobola okunyirirayo still mu kkalayo nga bw'oli era weebuuze ku bakyala banno oba ku bantu banno sikiba nti oyinza obuuza munno nga ddala talina mutima wabiri atakubulira kikyakozesa kati abasajja ekitegeeza bakomplaininga nti batambula naye abakyala tebatambula basigala yeeri nasigala era ng'akyamulengeza nga so ate olwo ono aba yakola ki nosanga omusajja ngoba yali ayambala mpale za mpande naye kati ng'ayambala fitting ngamanyi gye bagula jeans ennungi t-shirts ennungi naye gwe era still ng'okyali mabega ddala atambula atya naawe okitaba so bambi tutambule n'omulembe n'abaami baffe engeri gye batambula mbulaba akyusa naawe ekyuka yesobola omulabikira obulungi so abakyala bo bagamba abaami bakyuka yes bakyuka ate abaami bagamba abakyala tebatambula na mulembe yes kegamba nga neojja nogamba mukyala wange wuuyo ekyamazima naye alaba kibulamu oba bamwe batabawa ssente sibitegeera ekiro kyo ntandika onnoonyereza ku ekyo mulabika dama bimukomplaininga naye ngaoluusi ne ssente abaka madamu tazifuna nga akoma ku za mmere waliyo n'abakyala abamu nyineeyo gwe mmanyi namala mulangira nti weefeeko omukyala nga baawe mugagga nnyo batandika nga balima balunda okitegeera kati of course idea era yali ya mukyala kati omusajja nga yasomeyo bya accounting biki kati batandika okulima okulunda ebintu biyingira omusajja bw'abala ebitabo business ekula okitegeera akola office atandika ebya consultants mu accounting naye nga eno balina n'office etunda ebintu byabwe nga babijja mu nnimiro kati annyonnyola omukyala amugaa nti olaba baby muno mu nnimiro muno kati njagala obeere ng'okola administration okitegeera ebyokusanga ng'oyambadde ebigambo otoddugala wenna buli kiseera sigaana osobola okugendayo naye ogenda ovaayo tukola kulwana kuva mu mbeera omukyala n'agaanirayo omukyala ng'era mu buliri afubutuka mu ssaawa 11 bw'enkoko tezinnalya bwafutuka mu buliri 11 obuliri n'abuyingira ate ku 4 mwayagala kulaako ebisolo byonna byebase okitegeera kati omusajja nangamba omukazi agenda okujja mu buliri awunya akalimbwe ayambadde yayinanga ekigundi kye kyeyeesibako baatyo baki ovulo kyonna kiriko buno busere bwani n'abireeta n'abyeyambulira mu kisenge ekisenge ne kiryoka kiwunya okitegeera kati nangamba Kasuku wuuyo yogerako naye emboozi yagitandika omukyala waali omukyala ne mmugamba ndowooza omusajja yali yayagala dde ommuga nti nze nja kufuna omukazi omulala naye ng'atya naye teyaŋŋamba nti kimugambe nga nkitegeera ne mmugamba kati ekigenda okuddako ajja kuba mukazi mulala ne mugamba gye tulaga omusajja ajja kufuna omukazi omulala ate omukazi ffe ono gwafuna gye tudda omukazi munnaye n'aŋŋamba Kasuku oŋŋambye ekintu ne wayitawo ennaku nga 3 n'ampita n'aŋŋamba naye omusajja yeyaggamba oŋŋambye bwotyo ponze nedda naye ng'amazima gali nti olina okukyusaamu nze nkubuulira kuba tondiisa tonnywesa munaye omukazi yakyusa n'asigaza obwa administration naye era naye kati anti era abeera ayomba nagaa kati mbeera wano otuula bw'olagira abantu ngenda mpulira siwulira kiri agamba kino omubiri gwe gwalinga gutambula nga kyeyamanyiira oba okitegeera so oluusi abakyala abamu balemerayo akasente kabaawo ne beereka emabega. But how does it feel when you have to sit down and listen to people's love issues? Of course, kati manyi lwaki nkyagala nnyo Kasuku naye nkenyini kimpa ekyokwega sigamba nti ndi perfect bikimu nkimanyi naye mpuliriza someone story nti niwe kiba ki happiness in my life oba mu relationship yange manya how to handle it. So ensonga lwaki nzikiriza ne tufuna that story atulaba naye n'abaako kikyayigamu. Abantu abasinga bookyaza basereebu
Don't you sit down okulowooza because waliwo obsession obutera obbaawo tumaze wano ebya TV ne tuddako ku bbali abakyala bangi abo abasinga mikwano gyo ne batuula ne bagamba mu Sophi omusajja gwe tubadde naye ku seeti byayogedde byebiri ewaka of course babaayo simanyi nabwe ngenda kukola bannange babaayo naye of course yatumanye ngeri mugamba ekyo kola mugamba tubyogedde kati tubyogedde kikyenyo kiri ewunti bwekiti katukole bwe tuti tukitambuze kiterere kozi bangi baseleba abasinga olaba Kasuku bakola mistakes nyingi kama ofumbo ne bufailinga abala because abantu abatuli around batuwulira mazima because omuntu gwera ajja kugamba ko nga Sophi Love kugamba Sophi tokola boti because akutya kwa respect sate bode bali ngo ina sako ina abantu atakutyanga bali agenda kugamba ekitufu wetereza ko omuntu abantu bode relationships tulina okubeeramu okuwangalira lwa mikwano tamusobola ali bwati ayenda wano nawali nenga ina presence emikwano gino gitabulira ddala relationships nyo 100% nyo Kasuku kyovolaba newunya nnyo omuwala agamba muwala munne nti nze saagala bufumbo bwantama saagala na mikolo nenga teri mukazi atayagala bufumbo Kasuku taliyo kyekyo ndishuwa era nkimanyi odda mu buliri bonogamba naye nze nabaki ngyo kibuuzo okyebuuza nkiwera naawe kenyina try Kasuku live oyina time wotukire ekito either nozuukuka oba noyingira akazigo ko oba room yo bamakaago nogana endala mbutuufu nabaki kayo missing someone taliyo naye waliyo omuwala asobola ogamba munne nti saagala relationship byantama bangi sibenta kyovola nakowa nazala buzazi baana bange nengeri atayagala musajja kumulabirira at least ayongereze ku ekyo kyoyina tayiriyo Kasuku leero bigenda okwasamira kuno z'abasajja bantama era I can be there without a man bonna beekaza ne woba ne ssente zitya wetaaga someone to be there taliyo Kasuku kati sobola okufuna omuntu nga naye batalina nnyo ssente nenga at least olaba ayina like you have someone ndi mukyala gundi oba nnyina gundi Goma how it feels ngozo kusoda babawa aliawo nozuko omuntu nakubikako ekiro nokola mchana kubuza nangaba naye hani good morning okitegeera so banange tufuna abantu Sophi so konziliremu akatwa how does it feel like you wake up in the morning oyina akatu koyogedde munakubikako yes yomanyo oyinza okubambi okusambira ebintu ebyo ne mami nazuka nakubikako oba nze sine uzuka kekiro ngandaba naye wadi wabikasambye sambiri nenkubikako nenkutereza kumachane kuga good morning notubaka embuzo kiri myaka yenjawulo ekiro awo so banange buli omu akiyitaaka Kasuku seriously nti oba toyina someone ali real nkusabira Allah akkirize bambi ofuna omuntu omutuufu bitutama tutomera abamu babazaala mami ne babalekawo mbitegeera batusabe tufuna abantu abatuufu waliyo abakyala abatomera bangi tutomera bangi batomera nolowooza weefunidde kumba ate oluguddemu bino ne balukuni bagikulekamu laavu n'ogibeeramu ogwo noba ng'otijja wekka n'oyiyaka noyiyaka naye nga gw'obiyiyiza takulina kali ku muntu mulala so nabyo si byangu Kasuku mutuufu bino ebintu bya laavu agayamba buyambi n'akuwa omuntu alista akwagala kakatono noga kantambulira awo mumiroko kasitanda anjagala ebisigadde obulamu bunaatusangayo naye bino ebintu by'emikwano wamma byoyogedde waliyo omuntu asobola ogamba munne nti va mu bufumbo bangi naawe bangi ne gwe soko gamba ekyo munne agamba nti va mu bufumbo omusajja mutemukoowe yaali atya okitegeera ayaali atya obulamu bwe butambula butya relationship ye eri etya abamba manyi otukweka ebyayo ebitambula mu relationships zaabwe Kasuku naye gwe nobeera nga wayaso wange kino wange kiryo wange kino nga bo teboogera biri mu relationship zaabwe boogera yalaga ye eri perfect naye nga senga omanya ekihappeninga mu makaago oba mu kisenge ekyo toyinza kyagala nali ngambe oli abuulizi nga agamwegendereza emikwano abasinga babi omukwano agamba ekintu ekituufu oyo abawanjawulo Kasuku abasinga they just pretend ngalaba woli olina kuva mubeere nga mufaanagana so nira kino nkigamba nyo abakyala beera n'emikwano ng'omanya onaakoma wano ono wakino ono wakino ono wakiri so bonna tubagattike eri omukwano gwo gwolina okusembeza nti olina kutuuka wange maka nebayo alina okubaako wakoma ngaoyo mugenda mabbaleyo outwings wa mukesi kale girls day out mugende nebayo gwolina okusembeza nti ono kale asobola okutuukako ewange abatotanga kuleetera ddala mu maka ago okutuuka ekitegeeza emikwano tegirina kujja waka basinga tebalina kujja Kasuku not at all abaami baffe tubasembereza mikwano gyaffe ne babatwagalira kati bami wange emikwano gyange gimanyire eri giwulire buwulizi okitegeera leba mune nyina mukwano gwange gundi yes
londa mu boyinzo osembereza omuntu so si buli muntu Kasuku tutambula n'emikwano gyaffe nenga ina kisense gye yabadde ne bbaawo era najje wakaawo n'otambula ne banga muzunga nenga odi bbaawo beeyagala bangi batulaba ngera bakiise mbeda bakyakiyita mbeda babira yes babba baffe batukwana nnyo emikwano gyaffe tubasembereza si bonna 99% because mumusembereza ate omungogerako birungi bere oso omusembeza kusinga n'okulabika obulungi yakwa munange eri abasajja abagoba batabikolanga haji bawo nga niwe weetega otya Bana bawa nabayo tumulabeko haji omwana tu baina omulabako haji ku Friday no engeri gy'omwogerako ebega mumugeya haji bajja mulabako ne haji ayina sente kuba Sophi toli bubi n'akamu nze sikula nkongo yambadde ekintu kya layisi sikula nkonga tolabika bulungi sikula nkonga towonya bulungi sikula nkona mbalabe mazima tali bubi haji si bulungi era tadde tuli bubi alhamdulillah ekintu mukikwasaganya mpola but then also maybe another thing people need to pick oli mukazi mukozi Sophi okola either emirimu oba ku mikwano gyo nkulaba nnyo mikwano gyo egibeera nga gino oba mikolo bakinga yo moving up and down njagala nnyo mikwano gyange era abantu abasinga ndowooza the losing a friend era mpulira bubi nnyo ngoba nyina mukwano gwange obanga siri naye kozi bangi bonna mpangadde buli amanya nti nono mukwano gwange nfukula nti mpangala naye because mmanye how to treat a friend ekyala manyi nti Kasuku mukwano gwange ayina omuntu gwanga seeko mmanyi nawe nkoma dani abala betu balaga abantu affe betulina betwesiga abalungi gwate noyagala onnyononeyo gwe wenyigewo okiraba ekyo kintu nakyo kiruma abakazi kiruma nnyo nti Sophi nkumanyi nondaga omuntu omulala ati gwe noyagala omulage nnyo nti gwe onsinga okumwagala nze amukulaze kati kikulumirawa kati olaba Mary mukwano gwange Mary ndaza abantu bangi nnyo naye mmanyi okukoma senga ndoza panango ono okitegeera panango oli Kasuku ekyo abantu abasinga kye batamanyi tituvaluinga nnyo mikwano bannaffe bye batulaze nange kennyini mmanyi nabo enkulaze bavaliyo bwengo mmanyi ko woolina okukoma ate okweyonoonayo naye waliyo ekintu ekyoyogedde ekituufu oli omulaga omuntu ate n'atandika oyo Sophi muzibu nnyo biki ogendera ate kati bagenda out toliiko kati nze nalinga neebuuza kati ekyo kiba kikola kitya kiba kirungi just tuyiga emikwano gyaffe n'abantu be batulaze bwe tulina okukoma okitegeera Kasuku bwe tulina okukoma nabyo byonoonye nnyo emikwano nze bwe mba n'emikwano gwa Kasuku manya ekyokawogera n'ekyokukola sinewaba atusanza manya Sophi ekyokukola akimanyi sinewaba olina kyombuuzizza ku Kasuku ekyokuddamu nkimanyi tomala gagenda full swing yes for what era soka nebuuza lwaki ambuuziza ekibuuzo kyo kyayagala okumanya oli musanze naye so it's better gwe omwebuulize naye sikulaga nti obyembuuzizza mbikunyonyola nze mmanya ekyokuddamu yes that's how I keep my friends nti siba masiko yakyera nga nyina bangi ogenda balaba ku the way I see the way you like your friends do they reciprocate the but they do kati wali ku press conference wokka ku press conference Kasuku ban surprising nze ku Miss Still my birthday was at Miss Still my goodness so abatamanyi I share the same birthday with Sophi yeah for sure we were born on the same day yes era uli werutuuka gosoko kumpereza message bambi I do jagala nnyo abantu be like I celebrate nnyo abantu abalina birthdays because okutuuka ku lunaku lw'amazaali ba Kasuku kiba kyangu Allah abakuwadde blessings endala abasinga tebakituukako okwongera ku mwaka yes kiba kyangu so tulina okyebaliza Mukama Katonda so bandaze okwagalako eyo surprise ezo zibabaawo naye ate eno yasusse Kasuku kimanyi ku Miss Still uplating emitwalo 12 ne bayita all my friends oh my goodness nga tebeesonze naye gwe tomanyi beesonze naye bukadde oh my goodness Zameria chimakoze sikirabanga muli banji all my friends Rita Penny banaye muli haji naye yajja yabaddewo bannange naye nabikola bokimanyi kiri banaye bro wange Don Chris was Skyping nze simanyi kyakwogera Don Chris muganda wo Skyping tours and travel haji atuweyo ku bulango wa talina buzibu
taliwo mu ggwanga naye ndooza atuuka nkya because alina okubeera ku press conference yankya esembayo. Press conference esembayo yankya naye gundi luli twali we nali nkola ne ku Thru era waliwo press conference nenkulaba mu mmotoka ku Thru ngamba pya Kasuku twangwe bannange nino ngenda mu press conference ya Sophi. I have love. Nemubuuza ku Thru mwemanyirawa ne Sophi n'asekanga bw'osese. She's a good friend of mine. Ne Kijoweri nakyo kikwano kyo kino ekya live wire. Yeah. She's my good friend. Changamba Kasuku sisobola va wano ninda Sophi tuvudde wala ne Sophi ngamba bambi. But it's good to know that you know abantu abasinga reviews ze bafuna naddala mu bakazi sinungi. Sinungi bayibe Kasuku abakazi tweyisa bubi. Besides kweyisa bubi tulina ennogo ku mitima titoyagala munna abeeko wa waatuuka like woyise toyagala munna ayite onaye for what oyiseewo oyinako wotusereka ne munna ayite waabiko abakazi beepinga bwe batyo nnyo n'amaanyi ndi Sophia avuga ati emotoka efaanana bwetyo akola ki ekintu bwekiti nange nyina omusinga. That competition is really bad in bakyala. It's high, yeah? It's really high. Naye nga ati bwe mba nyinako wendi I can give a hand sobola okubaako wenkuyambira twesabire tweyagalize kyemnyina mu mutima gwange. Nakyo nze bwendi abakazi nga mwekola ebintu kyo kituufu nnyo 100%. Tweyagaliza abasinga awo nansinga ate awo n'abatya bw'atika competition yako abakyala abasinga tukalina akatali kalungi ku mikwano gyo. Kwegamba ate what makes it worse ka competition ate okateeka ku mukwano gwo bangi yisya Sophia nsinga atya ninakukola bwenti sate muno waba alina kyakusinze kasobola okubaako waakuyambira just kwesabira kusabira eŋŋana eddogo neryoka livaayo kababikola eyo naye nze mikwano gyange sinakirabayo tonalaba kubeepinga bwe batyo kweroga sinakiraba oba bange benyina balungi bwe bitebabikola I think noza abasinga babeera bamindinga their own business kubanga man so this is the whole thing of TV okibaddemu how long? It's 10 years now. 10 years. Wow. This is so atandika 2014. Yes. Oh, so is that what has pushed your kola kino ekivvulu kyo? Kati like wamanyi Kasuku njagala nnyo okugumya abakyala okubeera mu relationship. Njagala nnyo okunoonya kintu ki kiyinza okumakinga omuntu okuwangala mu relationship gy'alimu oba amaka. Era ekyo kibuuzo nkibuuza nnyo buli wenkyaza omuntu nti gwolooza kiki ekiwangaza relationship yo. Omuntu atulaba aliko kyabambi kyagaba nange ngumire ku kyoli oba nkole ku bwekiti. So njagadde nnyo tubeeko kye tuyiga okusiba mu bantu ab'enjawulo abakyala abali successful mu bulamu bwabwe nga basinga n'abaami baabwe ssente. Abalala nga balina posti nnene mu Uganda naye ng'alina omwami walinza okuba ng'akola birala nnyo. So twagala basharinge naffe bwe bakikoze batya obufumbo oba buwangaaziza batya naye bugenda kyakuba kyosinga omwami wo ssente olina kumuyisa abakazi buli bwe basinga abasajja ssente bajooga omukazi buli lwafuna ku mulimu n'akujooga n'akumanyiira. Kati ebyo twagala tutunuulire koze omulama tutunuulidde love fame and money. Of course wabaawo love olina gikontrolinga oti olina gitambuza otya tubaawo tulina abantu abagenda okuba ku kye batugamba about that. Then twogera about fame. Abantu abasinga bali famous tebamanyi how to use their fame eri abantu ab'enjawulo n'amaka gaabwe badira obumanyirivu bwe balina ne babutwala wa ne babutwala n'awakasa amaka ne gafa oba ne geekubira. So bina tugenda kuba nga tubiyiga tulina abantu abagenda okubeera nga tubulira about that. Then even ne sente money abakyala abalina ku ssente bo bakikoze batyokola nga bawangaza amaka gaabwe ate nga basinga ne babba baabwe ssente. So kuyiga ate nga tufuna ne entertainment okuva mu bayimbi. So 8th March ejja kubeera Women's Day. Ekivulu bakise love fame and money. Tukiyise the love night kiro kya mukwano naye nga theme is about love fame and money. Okiyise? Love night. Love night. Yes. Love fame and money is the theme. Hayo night eyo nandi gibaddemu siko jangu abantu kwebali neetaaga okujja abantu beetaaga omumanya omuntu jangu toogere fame ne ssente ebyo ebintu bibiri bisumbuye nnyo abantu wano. Exactly. Osanga omusajja olukolayo kalango n'alabika ku TV ng'afuuka ekitala n'afuuka ekirala ewaka maka n'asula olala ebubbebi obulala
etawanyiza tebamanyi gikozesa abantu abasinga basinga okuzitowa fame yes fame so katulabe tujibalanze chana amakoba n'omukwano so bagenda Sophi Love agenda kubeera wali ku theatre La Bonita this Friday yes the 8th of March Love Night saawa 12 yes emiryango gijja kuba giguddwawo okuyingira mmeka okuyingira emitwalo 3 ordinary VIP emitwalo 5 table kakadde tuyanye red carpet bane bagenda kuba wanjawulo luli nalaba Senga Amida ku press conference yo agenda kujja abeerewo kwali tulinako Senga Nantume nayo kwali si bintu byakuwemula temutya scholarship bintu byakuwemula ne kuyiga ebintu ebiri corporate tuyige ffe nakyo kye tulina okubeera nga tukola then abakyala ab'amaanyi mu ggwanga mafina gyali ani honorable Rosemary Namayanja wali banange ani honorable Nachiwala Change kwali Hajati Farida Chibowa wali Dr. Maggie Chigozi wali banange Meya Uhuru jali Haji Bakaluba jali cause tutulide n'abaami twagala babeko kye batugamba like fame eno mbakyala bamwe abalina abali famous mubafunamu buzibu ki abafunye ku ssente buzibu kiwe so like kusoma fenna bali bakifunamu obuzibu twetereze tutya okitegeera nabana abakifunyemu ne bakikuba abakyala bo batuyambe tutokulanga bayamba nafe abakyala batalina kye twakozeewo ne obuzibu buva ku ki abakazi ofunayo bwe batandika okufuna ku ssente ne balowooza nti bafunye amadde nabo kati bageewulira bwe bati ssente nayina engeri gyewagamu neekuzitoyamu nomanya nti oli w'amaanyi so kati olaba abazifuna ennyo abazirina bo b'amaanyi nnyo bakiwulira bate bagenda ba bakitubuulira yes ndowooza ekintu ekyo twetaaga okyogeramukko kuba ennaku zino ekisinza otutabula abakazi n'abasajja omukazi ssente oluweramu ng'atabuka ng'atabuka nakufuga abamu biro baagala nakufuga abasajja tuyogera kituufu nekyera kye twagala tuyiseewo kiri nti like awaka wane ndala nga mukwataganye muli bantu bawamu lwaki mba temubalansinga bintu byawaka okubalansinga ebintu byawaka like kale kati kangeze kangale kanshikwale nga bills za waka ebyokozesa awaka tebemye abasasula kale school fees omukyala akasasule ku rent okitegedde nti kale omwami bw'aba aguze kino kangule kino nga tukola Sophie abakazi banakikkiriza ekyoloza banakkaanya naawe nti omusajja abasasula fees omukazi asasule renti kati kyengeza Kasuku kino sigamba ku mukyala akyali naye eri omukyala nga Allah ayina waakusukulumiza kuddala nka ssente okafa naye ng'onomwami wo takalaba abo be basinga obuzibu nga bafunye ssente tukubaganyako ebintu ssente y'ekikazi n'efuuka ey'ekikazi n'omubuuza ssente y'ekikazi ejira mu kkala ki entuufu n'abakazi bagenze bakyuka Kasuku nga babaamu n'akasente abaako kyakola awaka era omukazi yenna nga ddala okukola olina kasente nga talina kyokyusiza awakaawo mba nkwewuunya aisweya mba nkwewuunya bawoza nina olabirira maama nina olabirira taata well and good naye era omukazi ng'olina amaka g'olina kabeere ng'oli mukazi gwe ng'okola ayina olina obaako kyolina otuteeka awakaawo so sikulinda bami Kasuku ami tebalina bingi bye bakola mwami akeera ku makyanga amanyi kameeza kayina okukuwa naye kati gwe besides kameeza ng'okola gwe kikyogattako awakaawo so just tugenda kuba nga tukoona kano tuyige ate nga tufuna n'okusanyuka okuva mu bayimbi baffe mulina bayimbi tulina King Saha tulina B2C tulina Spice Diana tulina Mary Bata tulina Mariana Ambala tulina Sasha Brighton tulina Nina Rose abayimbi bangi tulina Caronato abayimbi bangi Sasha Brighton alina akayimba ke yayimba kenjagala ennyo kawomera bampita kawomera simana nawe koyimba eyo of course ndi kati era ndi katutandike kuyita Sophi Love kawomera wali ku mutwe njateekawo Sophi Love kawomera enda mnaye Kasuku bya haji msibya babano naye singa nfunayo omukazi ampaananga okubookwana mpaawo Kasuku buli mutena wano abakazi naye Sophie ekiyitiriza kimu bibiri haji onanga bintu bya haji ebyo haji yabimanyi haji wange naye haji njagala mulabako
Haji ku Friday jangu nga wetegese kuba oluseke lugenda kuba lwa amaanyi. Oluseke bulukubireyo waggulu telujja ku stage olw'ensonga Kasuku bajja bayinza ovaayo bye simanyi naye abaana bano bamanyi abasajja betwagala ogenda n'omulaga ku internet nyabo. Kati Haji togenda mutulaga. Mugenda mulabireyo mu VIP. Tumulage ku stage. Togenda muyitako ku stage. Kasuku. Muleke. Kyoyogera kituufu. Bamanyira. Bamanyi. Kati olaba wano w'omuwaana buli omu aganjagala ndabeko Haji ojja omuteekeyo. Bagaye awaana muki bulijjo ye Haji bulijjo tulowooza munene nga Kasuku. Bamanyira. Abaana bali ku intaneti awo katula nti okyayina emirembe gyo lw'onoomuteekayo. Sophi. Olwo balyoke batandike Haji gwawaana. Yazaala dderi yazaala eno baki bantu balina ebyo ebintu byeboogera ebyekisiru. Kasuku nyina omutima omunafu nyinza osulanga nkaabo. Saga manya bidala bwe namusangira bye mmanyi we paka kati omuntu ayinza okujjayo ekyedde ngo bisinali sikimanyi nenyigira. Ate balina kye bakola ssebo. Aleeta bwino taba Kampala. Ogenda olaba asimaya asinziddeeyo. Kati waliwo abali batandise ab'e Dubai naye ab'e Dubai kye nabalako abo abali mu nsi z'Abawarabu tebafitina nnyo bali mu mukwano. Ebyabwe birinnyo eno byakuvuma byabufuzi kwejerega biki. Naye abantu abali UK, America, ensi Germany oba tebafuna ku mukwano gumala. Buli Canada buli lubabulira afunyeyo ku muntu we fitina eri ku baana abo. Kati ogenda olaba ayogera ali Canada. Haji wa Sophi naye alimba. Twali tumumanyi no omuntu ayogera akakasa. Omuntu ayogera akakasa. Nti omusajja yabeeranga wali esima yavaawo kati yazoolo waliwo n'omwana gwalina wano ebweru n'obagamba ebintu byeboogera ogenda onoonyereza ebintu booti nga si bituufu babeera balimba abo abaana badda ku intaneti ne boogera ebigambo n'olowooza oba nkugambye tokola ki totya naye tomuleeta mu public. Mwami wo mulekeeyo eyo ofune ku mirembe. Abamanyi Haji bamumanyi abantu bange. Kano k'omuwaana era kaluma abakazi. Dayira nga mpana Haji. Muwaana abammwe. Sophi kiwadde nnyo omuliro. Ngeri gy'ogamba Omuwaana abammwe. Yes, nze mpana wange. N'omukyala ina wanoowe. Naye abakyala laba abamu tebawaana baabwe because bambi babanyiiza kirabika. Kati omwami bakunyiiza tomuwaana. Kirabika nze Haji ne bwanyina ajanyiiza ddi. Haji akimanyi njagala nnyo wano. Oyagala ssente. Oh my goodness, akimanyi. Kati bw'onyiiga mu booti ng'akwokya. Bebe onyiize. Nganti Allah akimanyi. Era zintereza. Sente zikuzeemu. Bulungi nnyo Kasuku. Tuvula atukole. Nange nzikola nzinoonya. Ala Sophi. Mpeddemu nnyo amaanyi. Njagala nnyo ssente. That's why I work so hard. I say. Nenga all tukole abakyala. Abayi mbafune kwe bongereza. Netaagisa naye maama. Olinga gamba afuna zaawe. Gyoyogedde nzobedda ndowooza kale gwe Sophi bya ssente tobiriiko weeyagalira Hajiwo. Kasuku. Mbiriko. Aye. Sente ozaagala. Bulungi Kasuku. Anyway. Okola kali nti kankaabire mu benzi. Era bwe biba. Kasuku. Okaabira mu benzi. Bano okaabira mu ki? Ku bigere. Kale ku bigere. Nenga anyway, buli muntu waali nga kikuwa emirembe ky'oba okola mu mukwano. Bw'owulira ng'omutima guli content ediyo alumwa naye agakastanze nigwe nnyina mugagga mpa ssente oye fine. Yo inagamba sika ssente neze kastama nga nina emirembe gyange nakyo fine. W'owulira emirembe w'olina okubeera. Nze kati eno gye mpulira emirembe. Ofuna laavu ofuna ne ssente. Alhamdulillah.
naye baani anaatuwonya abakazi ne ssente. Kasuku abakazi nabo naye nabo bakole bakazi baagala ssente. Kasuku teri mukazi atayagala muwa bambi taliiyo ekyo abasajja mukiyiga omukazi nawe aba alina ssente muwe okitegeera muyiigizeeko gamba ne madamu alina ssente naye kamukyeyoka ez'enviiri okitegeera ssente z'enviiri bakyazigaba ati kyeŋŋamba omuntu Kasuku omukazi omuwaawe n'omuwaayo emitwalo 5 yayiiye ebiddako kiraba nti gw'oli wanjawulo lwaki olina omukazi agenda muneebuhani enviiri muneekadda tolumugiyizayo kaddata k'omwezi data naye bakyamusaba Sophi tomusimu kusabye Kasuku sikusabye kati tweyagala nga yeni ne Haji hayino kimanya neetaagayo okugundi airtime w'omwezi data w'omwezi simu mukaka naye munteere kuba naye ka surprise mpa ku sente zitalina kyamaanyi kyezikola okitegedde naye abamu bambi bakwata kikwate kameeza eri omukyala nga talina bulungi bambi kasente naye nga yandiyagadde okulabikira bami w'obulungi ate nekyala muyiga okwogera nti munaye Sophi wano obulamu tereezaamuko bani okufuna ate eri oledde akola ekyo okitegedde oba eri bakubidde sama jangu ngambe Sophi gikubi ogaye Sophi nkubiramu kusama nagirabyeke waliwo yankinyo kale kinga nti eriwo yakikunyumiriza nti alina omwagala we yamukubira sama anti kati ekizibu ekiriwo abakazi babagamba nti nkubiramuko sama leero ani oyo gwe wakwanye wabiyizeewa abo balalamu Kasuku naye wame wagamba ekintu kimu naye bibi wandibadde nno okola bwoti mukwano weetereeze watumanyi ng'ejja kukakulamu baako munno gw'obuuza munaani kano bakakola batya Kasuku abakyala tukola nnyo ebikwate nze buli nnaku nkola kirala okyusa bulungi nnyo nze yamanyi oba agenze n'afunako esanyusa muya naye era wadde wange kiba kirala agamba kanzire wa Sophi wange ayinza n'okuyita Sophia mullo ng'oli naye ayinza okuyita Sophi. So that's why all the time nkola ekyenjawulo muyiiya dozale kami naye aba alaba nti bami mukyala ngo baka nayiyiza ki I don't know but I do my best for my man nfo okulanga at least fe tulina ne group yaffe y'abawala abakyala naye nga tumanyi hali baleero tuyiye kano yo tukole kino bitegedde like we keep on kulanga tubaako kituyiyiza ekyo si munnange kikwate kiringa obeera ku ekyo bana abasajja bafuna ebyenjawulo ebbali eyo munnaye gwe ng'oli awo weerekerera lwokuba bakuzaalamu abaana bambi oli maama manya mugenda kunvuma naye nga ge mazima yiyiza omwami we ekirala ekyenjawulo anti ambawooza nazaala neweerekerera maama neweerekamu netugejja n'obanga Sophi mukwano weetetenkanya obugoye obukunyumira nolekako obulungi gye buli mukwano weeyiiye olubuto olubikkeko kuba simanyi otuwaabako nezigejja naye luyiye alulabirenga eri mu buliri wakiri ngomaze okweyamba naye nga wano mu bantu agamba yes she's my madam she's the one gwavimbamuko naye gwe fuutukaye nga tulina nadde wadde akalungi akakuliko so twefeeko. Okay, of course eddakiika zeezo ndowooza oziraba ku theatre La Bonita we tugenda okubeera this Friday Women's Day. Sophi Love kawomera n'ebirungo by'omukwano agenda kubeera ng'abikuwa byonna wali mu gye bayise The Love Night nga tugenda kwogera ku love, fame and money. Spice Diana, Sasha Brighton kawomera, King Saha. Sasha Brighton yampeereza happy birthday nagiraba neyanziza nnyo neyanzeege. King Saha, Mary Butter, Amelia Nambala. Amelia yakomyewo tuna press conference encho. Amelia wayina sente zange ze wayina okumpa. Amelia wakitampa sente zange. Ayino ziko. Yansuubiza sente Amelia. Jangu enkyazirina mpitirivu. Bannange. Tuzijukiridde wano. Nayogera naye nangamba twemiitinge kweneno wooteeri eno eri wano bw'ova ku Fairway opposite. Fairway waliwo hoteeri ya Golden Tulip butereevu. Nangamba tusisinga naye waayinza ate alabika wamma nzijukiridde. Mary si muntu muzibu bambi omukyalo oyo. Takaluba nnyo. Very good woman. Ate alina omutima omulungi n'ogwagaliza. Okay, so we tujja okubeera awo ekintu nga tukikwasigana mitwalo 3 ku mitwalo 5. We hope to see you on the 8th. Emiryango giggulawo ssaawa 12. Abajja ku red carpet ssaawa 10. Aba red carpet yes. Kitegeeza muggulawo ssaawa 10. Yes, ssaawa 10. Mujje tuwagire Sophi wa Haji. Ekintu akikube. Inshallah. Nsobole omusanga oluvannyuma lw'omwezi nga gumu. Yes. Oluseka aluwulire.
ngena kusindikanga wahaja kuweza enjawulo wano ekitegeeza kati kwolonze ntuulo na haji era gyemubeera ali kumpi Roni okitegedde weetegeke kasate mutunuzamu kamera tejja mubaamu kweka omuntu anti nze ngenda tuula eno Roni eri buli ajja ne kamera mugende muve waawo temubeera waawo naye mwami tomuteeka mu mawulire abaana bajja kukubya puresha buli lwoteeka omwami wo mu mawulire olina otandika okutambula n'akapima puresha puresha ne sukaali biyinza okukuluma nze mbimanyi until next time mubeere bulungi mweraba